Ababaka ba Parliament mu kibiina kya NRM mu kabondo kaabwe basisinkanye olwaleero n'ekigendererwa eky'okukuba ttooki ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu enteekateeka y'akalulu k'ekibiina ekyo n'okulonda okwawamu okubindabinda okw'omwaka 2026. Omusasi waffe Edith Nabagereka yayina ebisingawo. Wekyogerera nga babaka okuva mu kibiina ekya NRM bagenda mu maaso n'okubaganya ebirowoozo mu nsinkano etudde ku ofiisi ya Ssaabaminisita w'eggwanga wano mu Kampala, wabula nga mu nsinkano eno temukiriziddwamu bannamawulire. Okusinziira ku mwogezi w'akabondo k'ababaka mu Parliament aba NRM era omubaka akiikirira abantu b'e Kagoma North Alex Brandon Kintu, ensinkano eno egendereddwamu okwanjula enteekateeka y'akalulu oba kiyite road map ku mitendera gyonna wamu n'okubaganya ebirowoozo ku nteekateeka ez'okulaakulanya Bannayuganda nawa we zituuse okugeza ng'eya wealth creation n'enteekateeka endala. Tukungaanidde mu conference hall office ya president. Ekintu ekikulu ennyo nsonga bbiri, esooka kwe kwanjula program oba roadmap ey'okulabika nti tuteekateeka okulonda kwa NRM okuviira ddala ku structures wansi paka ku office esembayo. Tubaddewo okwo n'okutetenkanya okutegeera register saffe nga abantu bonna babuuza ebyo roadmaps ezafuluma nga zakimpatira naye kakati olwaleero tugenda tuba twanjulibwa mu butongole okuviira ddala eri secretary general w'ekibiina. Ate ye amyuka omwogezi w'akabondo k'ababaka abava mu kibiina kya NRM era omubaka akiikirira Kibuku Herbert Kinobere ategeezezza nti ensinkano eno era egendereddwamu okwekenneenya emitendera gyonna ng'era bwe kinaaba kyetaagisa okubaako bibawabula akakiiko k'ebyokulonda nakyo kyakukolebwa. Naye bino byonna bikolebwa oluvannyuma lwa pulezidenti ate nga ye chairman w'ekibiina kyaffe kya NRM Party General Kaguta Museveni okukkiriza nti bajje babuulire ababaka ba kokasi nga babatesitese bwetugenda okutambula mu structure zaffe. Ensinkano eno ekulembeddwamu nampala wa gavumenti Hamson Dennis Obua wabula nga ye omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni kitegeerekese nti ensinkano eno tagenda kusobola kugyetabamu nga bwe gutera okuba olw'okuba nti ali bweru w'eggwanga ku mirimu emitongole. Ku Lwakina 8 akatonyeza 8 CBS Radio ey'obujjajja, nze Edith Nabagereka wano ku Parliament. Ebyo nga bikyaliwo ng'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM kateekateeka okufulumya ennambika egenda okugoberera mu kulonda okujja. Abamu ku bawagizi b'ekibiina kino balabuddwa okwewala okulonda bannakigwanyizi abatalubinirwa kibiina mu bifo by'obukulembeze. Akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kasuubira okufulumya roadmap egenda okugobererwa mu kulonda abakulembeze oluvannyuma lw'olukiiko olufuzi olwa Seeke okuyisa enteekateeka eno. Amyuka omubaka wa gavumenti ow'e Majambere Kamuntu ng'ayagala kuvuganya ku kifo ky'obwa ssentebe bwa NRM mu Lubaga agambye nti okulonda bannakigwanyizi mu kibiina kyabwe kiviiriddeko ekibiina okuseeseetuka mu buwagizi naddala mu bitundu bya Buganda. Roadmap budde bonna tugirindirire ya NRM naye nga njagala kukunga ba NRM bonna kuba roadmap egenda kuba nnyangu na kwangu okukola mu budde. Mbakubiriza nti mwenna mwenyigiremu okulaba nga tuleeta abakulembeze abensa. Abakulembeze babadde bamenya Pulezidenti Museveni okusinziira bye babadde bavaayo ne bakola okubba nga boonoona erinnya ly'NRM. Ebyo bitajja kukkiriza ate bitwaga. Ebikujjuko by'amazaalibwa ga Ssemunywa eby'emyaka 7 bitongozeddwa. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri bw'asiimye ekizimbe ekibbuddwamu amannya ge ku ssomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule ekya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri A-Level Complex kiggulwewo olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bw'atisse Nnaalinnya Victoria Nkenzi empologoma yeebazizza nnyo Mukama Katonda olw'obulamu bw'agiwadde obw'ebibala okusitula ebyenjigiriza. Nnyinimu yeebazizza Omulagira Ronald Mulondo olw'okukulaakulanya essomero eryamuweebwa leediyo ya Kabaka Kyabasa bwe yawangula empaka z'olulimi Oluganda mu pulogulamu entanda ya Buganda mu mwaka 2009. Twebaza nnyo Katonda atuwadde obulamu era atukuumye okutuuka ku myaka 7. Ebikulu bingi bye tufuniddemu mu bbanga eryo. Ebyenjigiriza kye kimu ku mpagi enkulu ezisigamwako enkulaakulana y'ensi n'abantu baayo. Eno y'ensonga lwaki Obwakabaka bubisaako nnyo essiira.
twebaza nnyo Oweekitiibwa Ronald Mulondo Kangaawo atadde amaanyi mu kaweefube w'okutwala ebyenjigiriza mu maaso. Omumuli ogwakolezebwa ekitongole ekya Bwakabaka ekya CBS FM ekyakulonda ng'omuzira mu bazira era n'owangula empaka z'olulimi Oluganda mu 2009. Okuweeseza ekitiibwa ettaka eryamuweebwa ng'awangudde alikulaakulanyiza bulungi. Abayizi, abazadde n'abaddukanya essomero erya St. Peter's Bombo Kalule wamu ne bannabulemeezi mwenna tubakubikiriza okusosowoza ebyenjigiriza. Okuweerera abaana buvunaanyizibwa bwa buli muzadde. Omuntu asomye afuna emikisa mingi okusinga atasomye. Awo nno abayizi tubasaba musse nnyo omwoyo ku misomo gyammwe. Abateeseteese omukolo guno wamu n'abo batusanyusizza tubeebaza nnyo. Katonda abakuume. Kamalabyonna wa Buganda akyazi Peter Mayiga kinoganyiza nti okuva edda Obwakabaka buzze bubeera busaale mu kusitula omutindo gw'ebyenjigiriza. Abakungu mwenna n'abantu ba Kabaka mbalamusizza nnyo era mbasaba mwanirize omugenyi omukulu Ssaabasajja Kabaka gwatuweereza Nnaalinnya Victoria Nkinzi mu ngeri gye mutannaba kumwanirizaamu. Sibawulira mwe baana mmwe sibawulira. Mwali mulabyeko omwana wa Kabaka kasookedde mubeerawo. Mwebale namusa nnyo abalemeezi mwenna abalya nnaka. Omukolo guno gwe gugguddewo ebijaguzo eby'okukuza emyaka 7 egya nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Era neebaza Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo akyazizza Nnaalinnya Victoria Nkinzi. Nnaalinnya tukwebaza okujja okutuukiriza obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwakukwasizza. Ate kirungi nti Nnaalinnya Lubuga naye waali ng'ate yaliko wano ebbanga ttono emabega. Tuli basanyufu nnyo. Minisita w'ebyenjigiriza ebyobulamu era avunaanyizibwa ku yafeesi ya Nnabagereka Oweekitiibwa Kootidda Nakate Kikomeko asabye abayizi n'abasomesa obutaswaza kitiibwa kya Kabaka. Abayizi abawano nsaba mweyambise bulungi ekizimbe kino nga bwe babagambye, naye nga ekikulu ekikibaŋŋambisa siga nti musoma muwawa, sigamba nti musoma nga abatalina baabwe. Ssaabasajja yabategekera dda. Abayizi abava wano mu ky'omukaaga University ya Ssaabasajja Muteesa, the only Royal Chartered University weeri era saagala mutomerwe emmotoka mu kibuga mubutaabutana nga mugenda ku Muteesa One Royal University. Abalala saagala era mmotoka zibakoone muddawa waliyo Ssaabasajja yategeka dda maaso gye mulaga Buganda Royal Institute of Business and Technical Education nayo gyeri ye Ssaabasajja oyo gwe tujaguliza emyaka 7. Ye omutandisi w'essomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule era omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo yeebazizza nnyo beene olw'okusiima erinnya lye libulwemu ekizimbe ku ssomero lye. Essanyu lye tulina mu kifo kino olwaleero makula nga tuzze okuggulawo ekizimbe ekiriko amannya ga kitaffe Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka buno Ronald Mwenda Mutebi II ekindi emabega wano. Bannamawulire bangi babadde bambuuza nti Kangaawo lwaki wasalawo n'otuuma ekizimbe ekyamannya ga Kabaka ne mbaga temundeetera mitawaana. Ssaabasajja Kabaka yennyini ye yasiima
ekyo kibe era ne kiba kale nabadde bakimbuuza mwenna oba amage nti mugende mu lubiri mu mwebuuze Kabaka yamanyi ensonga lwaki ekizimbe ekyo yakizimba. Omukolo guno gutandise n'okusimba emiti nga kukulembeddwamu Nnaalinnya Victoria Nkenzi era gwetabiddwako Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga abalangira n'abambejja omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro w'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule baminisita ba Kabaka abaliko n'abaawummula bannaddiini bannabyabufuzi abakulira ebyenjigiriza ku mitendera egy'enjawulo n'abantu ba Kabaka abalala. Omubaka wa Paalamenti owa Busiro East ow'ekitiibwa Medard Lubega Sseggona Akalyamaggwa alabudde abavubuka okubeera abeegenjeza ku kawuka akaleeta Mukenenya kaagambye nti kongedde okwegirisiza mu myaka emitiini. Ow'ekitiibwa Sseggona okwogera bino abadde akwasa abantu ba Kabaka abeebusira emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa g'empalabwa egigenda okuddukibwa ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 6. Omubaka Medard Sseggona agambye nti kikwasa ennaku nti waliwo abavubuka abeeta mu bikolwa eby'omukwano wabula nga tebasoose kwekebeza wadde okukozesa obupiira ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Omwana omuwala gw'otaasa ye nnyoko, ye ssengaawo, ye mwannyoko, ye muwalawo, ye mukwano gwo, ye kizibwewo. N'olwekyo mbayita mu misinde. Abo abanaasobola okudduka emisinde awamu mu lubiri tubasaba okuba nga batuuseyo ku ssaawa 12. Naye naffe ewaffe e Busiro wano e Nakasozi tugenda kusimbula ku ssaawa 1 ate ku Kitikkiro e Naggalabi tugenda kusimbula ebisinde ku ssaawa 12 zennyini n'ekitundu. Ebyo nga bikyali awo omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi akunze bannakibiina kino n'abantu bonna okwenyigira mu misinde gy'amazaalibwa g'empologoma okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Tukuyozayeza Ssaabasajja olw'okuweza emyaka 7 era njagala okukunga abantu mwenna abali mu Buganda naddala mu National Resistance Movement okwenyigira ate okwetaba mu bikujjuko bino byonna n'okusingira ddala emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gye tulina ng'ennaku z'omwezi 6 ku Sande. Eky'omukisa omulungi empologoma yasiima tinabatasobodde kujja mu lubiri tusobole okuddukira ku mbuga z'amagombolola gaffe ez'emiruka ez'ebyalo kale mbakunga mwenna. Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'Empigi muzzukulu wa Kisolo Martin Ssejjemba agambye nti tebayinza buteebaza Mpalabwa kubanga omulembe yagukwasa abavubuka bw'ati akunze bannampigi bonna okwettanira emisinde gy'amazaalibwa. Ayi Ssaabasajja Kabaka ku lwange ne ku bantu ba Mpigi disitulikiti benkulembera njagala okuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 7 egy'obuto. Yogayoga nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka era nga nze njagala okukuutira abavubuka n'abantu bonna okwettanira ennyo emirimu gy'Obwakabaka gyonna era n'okwetaba mu misinde gye tugenda okudduka nga 6. Ate ye munnamateeka mu bitundu by'e Mawokota Kawuki Simon Peter awakula ennume naye akowodde abantu ba Kabaka mu bitundu by'e Mawokota okujjumbira emisinde gy'amazaalibwa naddala abavubuka okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Sinziira wano wendi mu Mpigi Town Council okukunga bannampigi mwenna egatta awamu nga tuyozaayoza baffe beene olw'okutuuka amazaalibwa emyaka 7 ng'akutte eddamula ng'aduumidde nga ye kamanda waabo bonna abali mu Buganda. Tuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge. Mu buufu bwe bumu mmeeya wa Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe ng'ali wamu ne bakansala b'eggombolola eyo abakulembeddwamu omwami wa Kabaka ow'eggombolola Mutuba 5 Kawempe Ntege Benoni Ssempala baguze emijoozi okuwagira enteekateeka ez'amazaalibwa g'Empalabwa. Mmeeya Sserunjoji yeeyamye nti nga bulijjo baakugenda mu maaso okuwagira emisinde n'enteekateeka z'Obwakabaka zonna. Mu buufu bwe bumu ekibiina ekitaba abagoba ba takisi mu ggwanga ekya Uganda Taxi Operators Federation Wutofu kikunze abagoba ba takisi mu ggwanga bonna okugula obujoozi okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga nnyinimu. Ssentebe w'ekibiina kino Rashid Sekindi bw'abadde akiisa embuga okugula emijoozi agambye nti ng'abagoba ba takisi kibakakatako okugondera ekiragiro ky'amaasomogi okulwanyisa nawookera wa Mukenenya. Twagala okusiima n'okwebaza emirimu gyonna gy'akoze
mu bannayuganda mu bantu ba Buganda naddala mu nsonga z'ebyobulamu so olw'okuba nti avuddeyo nnyo naddala mufe abataxi abantu bangi mubalabye abataxi moroka dereva n'afiira ku steering n'avaayo naye avuddeyo ku awareness eyo n'asobola okuba nga atuleetera ekitongole naddala ekya Kabaka Foundation ne batuzuulamu endwadde abantu ne bekkiririzaamu bo bennyini. Mu ngeri y'emu ekibiina kya bannakatemba ekya Ebonies nga bakulembeddwamu Samu bagenda amanyiddwa ennyo nga Dr. Bosa nabo baguze emijoozi era gibakwasiddwa Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala. Ate nga tuzze okukwatirako Ssaabasajja ku kampeyini gy'aliko okulaba nti firimu oba obulwadde bwa Mukenenya buggwaawo by 2030. Olutalo olwo naffe tuwulira tuli basanyufu okuba nti tukwatirako Ssaabasajja. Ebonies tubadde tujja Kabaka ng'ajja okulaba ku mizannyo gyaffe kwegamba nakyo kibadde kituweesa ekitiibwa kyama. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Musango okutaataaganya ebyuma ebizikiriza omuliro nga munnamateeka Jeremiah Keya Mwanje bw'annyonnyola. Kimenya amateeka okusinziira ku tteeka lya KCCA likwasa amateeka n'obutebenkevu mu kibuga erya 2006 omuntu yenna okukyankalanya obugombe obuteebwawo okulabula abantu ng'omuliro guba gukutte ekifo ng'akozesa ekintu kyonna ekisobola okukola omulimu ogwo era omuntu bw'azza omusango guno asobola omusango ogumuka mu vvi okutanzibwa emitwalo 4 oba okusibibwa emyezi 2 oba okuwa ebibonerezo byombi.